kakati omusajja oyo wentunuulira omusajja Kafeero n'erinnya lye ku byonna kati bye bakola olwaleero luno tekuli kyenkana kitiibwa kye, tewaliiwo kintu kyenkana kitiibwa kye gwayagala okuzaalibwa wa Kafeero, bwayagala okuwaana nti wamuzaalamu n'omulala n'ebintu ebirala byonna bingi, naye tewaliiwo kyenkana kitiibwa kye. Kakati bamuwemula bamuswaza bakola buli kintu kyonna emyezi gyalinga ena gye nabala nga emboozi ate n'omukyala yavuddeyo ate n'oli yakozebwa ati ate n'oli ebintu by'omugenzi nga biwedde kasita amala okukkirira wansi tebabibuuza ate mizimu Bisirikirwa baleme wadde teyazaala nkimanyi era nkimanyiiko bwe ntyo teyazaalamu naye ate nze mmanyi nti ayinza okuwabula bamukwate n'obwegendereza kyemmanyi ne ku by'abaana abo ayina kyamanyi kubanga ye yali nyoto ati yazaala ndowooza nti ayina kyamanyi bamukwate mpola bamutuuze batulaba amagezi amalala agayinza okugenda nga gaddirira kati naffe we twajja waliwo ne tuhitinga naye nga tuli nze Kafeero ne Basudde namwe mukwate kakati abantu banyumirwanga nnyo lwaki tibafunanga ebyenjawulo omuntu yavanga mu Kafeero naga nti ate kakati ninda matendo lwenejja omusajja oyo mugenzi Basudde nga toyinza mugoba lutambi ku lutambi kati kisoboka yalina obwongo bungi nnyo kakati awo walina okulinda Basudde asooka n'agendayo tomunyega natunda twalina obugumikiriza bungi nnyo ogenda okuwulira nga Kafeero azze n'olaba amukoze atya kati ffe twalinanga n'eŋŋombo nga twogera ffenna nga bwe tuli sajja yatukubya ekidongo wamuwulidde yatukubya ekidongo nga tukkiriza sajja yatukubya ekidongo mu mutwe ebyo munnange byenkugamba okwewalanga ti abantu bakuno baveego balaga enseko kati bye bakugamba bingi okubuzaabuza. Okay, lujja obulizige manya gange atulaba akaseera kano nyongera obbabuzaako nembeebaza okubeera nga mugoberera program zaffe ez'enjawulo. Program y'olunaku olwaleero tugenda kuba nga tunyumyako ne mukadde waffe Lord Fred Sebata ku nsonga ezitambula okuli obulamu bwewe buyimiridde. Twasembayo okwogera naye nga alina obukosefu wano ne wali tugenda tunulyako ku music we saako ne Matendo Band oba ekyali active. Then still tetuyinza butwogera ku nsonga ya mutoowo mu music omugenzi Paul Kafeero naye tugenda kuba tujyogerako ko kale sanyusa okulaba taata kale nange nsanyusa bannange kubalaba kuba kati mbalaba kuba manyi ndi ku TV butereevu ate TV esinga obuganzi kakati kyenvudde mbasanyukira ne mbaga nkonze bannange mwebale nnyo mwebale emirimu yenno mirimu ki ejja COVID-19 si byangu buli omu alina embeera gy'alimu empitirivu ennyo embi oluusi mbi naye kusinga mbi tetuyinza kuwomesa kirungi ekyesimaya kibi ne tukiyita ekirungi naye Mukama Katonda mwesigwa era mmanyi nti nno abasobola bajja kubiyitamu wewaawala bafunyiddemu ebizibu bingi nnyo abalala battiŋŋanye olw'embeera omanyi omuntu okubeera waka nga obadde tewakimanyiira mukazi wo n'obeera naye nga bulijjo tomanyi kakati abakazi nagenze waliwo benalabye nga obukoyoko bwakyama dda nti kakati obulungi bw'abakyala basinga bagula bugule kakati nedda takyalina wabugula takyagenda mu saaluuni kakati akakoyoko kano kabateekako nagenza okulanga obulala bukyamye bugize buti kati Mukama atusaasire bakyala bafe baddemu okubeera mu mbeera etusanyusa omuntu najja n'olaba nga okomyewo naye ng'okomyewo olina stress olina amabanja olina ki naye nga ate akusanze bw'osanze awaka akusanyusa okusinga kati embeera eno eriwo nga tukyabigerera ddala kweno embeera gw'osobodde otugiyitamu wakati mbeera nti yajja tetwetegese okugjako obuyinza bwa Katonda era nebaza nnyo
abantu abasobodde okunsindikirayo ku kawunga abantu abalala kwegamba waliwo embeera buli muntu ye naakusa era mwankolera omulimu munene kubanga mazima ga Katonda nandibadde siina ngeri ki gye nnyinza kuyitamu bintu bino naye Mukama agenda nsaasira bw'atyo oli agenda okulaba nti atwawulira ku gundi ng'olaajana bambi kati ye ggwe oli otya ate yali takola kubanga jjukira nti nze mmaze nalimala omwaka mulamba n'emyezi nga 8 nga sikola kaakati bino byonna bigenza okujja ate nga ndi mu kuteekateeka waliwo abali bagadde okunkwatirako batandise n'okubuukinga ebifo ebyogenda nti tusobole okusasula amabanja g'abantu covid wajjidde n'ayingirawo kati n'olowooza Katonda wotuba musajja mugumu nnyo be bantu okugwa mu nnyanja be bantu obukweteeka okweyimbamu ogwakabugu n'ebirala bingi naye olw'okuba nti byansanga ndi musajja mukkiriza buli kimu nkikwasa Katonda kaakati awo tugamba nti no Mukama Katonda bwe tuyita mu bino buli ffena bituwa ekyokuyiga naye nga ekyokuyiga kiriyamba biseera bya maaso so si bino ku mbeera gye twasembayo okwogera naawe ey'obulamu bwo otuuse wali ogenda ku operation onoonya ddagala lino biki kaakati nga bwe nakugamba okusooka nti nagenda ku bantwalako Nairobi emirundi ng'ebiri ate nenvaayo nga tewali magezi bulungi ne bantwalako mu Amerika eyo kakati ye gye nafuna ku buweerero buno bwondabirako kati ndowooza akasusu era si kabi nnyo at least okusinga wali kakati okujjako okufuna ddagala kubanga eddagala lino oluusi lintawanyamuko naye nga mpulira nti nja kugenda nga neeyongera okuba obulungi okujjako ekimalako ennyo eddembe bwe buli lwe ndowooza nti omusajja gundi amanja ssente awo n'owulira kwegamba stress ne zijja naye n'okutuusa guma n'oga nti Katonda guwantonda naye nga manye nti nno mu maaso awo Katonda ajja kukireeta nali nteeseteese ne shows 18 okwetolera eggwanga lyonna nga zitandise n'okutegekebwa zaali za kukola mu Gwamukaaga nga zaali zitandikira wiiki esembayo mu Gwokutaano ne ziyingira Ogwomukaaga naye kakati nagenda okulaba nga tekikyasoboka nga tuli mu makkati mu kutegeka abaali bataddemu era ssente bwe zityo ne ziba nti tekikyasoboka naye tumanyi nti essaawa yonna tujja kubanga tusobola okuteekateeka shows ezo n'abantu abalala era mbakubira omulanga nti nno abalina kye bayinza okuyamba kubanga nze nyimiriddewo ku bantu ate nno munnange kye neewuunyizza ennyo ku mulundi guno nti mbaddewo naye nga mbaddewo n'abantu abatali badongo nga be bayinza oli n'aweereza omutwalo gumu n'ekitundu omulala n'aweereza 3 mulala omusajja wattu oli otya kwegamba olaba nti abadongo ate benandibadde bembeereddewo kubanga nze nayamba abadongo wembeedde omanyi naliko wano ddala omusajja nga ndi bw'amaanyi nnyo wetutuukidde olwaleero muyimbi munno ebiseera mutoowo aba mutoowo kuba gwe wamusooka mu kisaawe asooka okukyaka naye nga tutuukidde olwaleero ennyumba ya Kafeero omugenzi ekutte wansi ne waggulu omuliro gujjudde mu nju ye omwana si woono wange batuuse ne ku serigamba bamuziikule kati simanyi mmwe endowooza zammwe naye nga sinamanya gwe ndowoozayo n'abantu abalala nze endowooza yange wendi wano kyensinga olowoozaako ntunuulira nnyo okunoonya omuntu oyo asobola okuteeka eddoboozi ery'enjawulo ku nsonga zino kubanga abantu beeyawuddemu tuwulira bamuziikule tebamuziikula siri wa famire oli wa famire kugamba ne mpulira nga bikoze eki kaakati njagala nsooke okuwabula nga mpabula nga tekikwatagana oba Kafeero obaani wabula njagala nsooke okuwabula nti ebintu byonna bwe tubeera ku ntaana waliwo ekintu kigamba nti amaze emirimu gye akalala kagamba katya naawe tokamanyi amaze emirimu gye alwanya olutalo lwe era waliwo obubonero bungi obukulaga ng'omuntu okumusiba yenna n'aziira ebikiba nga kisobose nga si musiraamu olaba bamuleetera embugo n'engoye ezitali za bulijjo ne bamusiba n'anywera kaakati
ne batuuka kuteeka mu keesi oba n'ebintu byonna nga enjawulo. Kaakati obuvumeerero obulaga kwe kumusiba akaba abatakyasobola kwerwanako wadde okwogera ekintu eki ne waba akulaba awo n'oganaaga musajja oyo alimba kati naye byonna byaba byawedde. Kakati mu kuggwa okwo njagala nnyo tuddeyo ate tutunuulire embeera y'omugenzi nti ekitiibwa kye kyonna era ky'oba olaba nze nsiima nnyo abantu bwe bajja okuziika munnaabwe nga yafudde ne bateekawo ekifaananyi ayagala okumulabako n'amulabirako awo musajja ono bwadde afaanana bwati namulaba nti ekintu ekyo tekimala muntu kitiibwa. Naye buli bajjayo omulambo guteeka awo buli omu akube gye bayita eriisa evvannyuma, mulimu abasunzi, mulimu abaki, mulimu abavumi. Kakati kitegeeza muba mumwebudde, kyekisooka. Kakati omusajja oyo bwentunuulira omusajja Kafeero n'erinnya lye ku byonna kati bye bakola olwaleero luno tekuli kyenkana kitiibwa kye. Tewaliiwo kintu kyenkana kitiibwa kye gw'ayagala okuzaalibwa wa Kafeero, bw'ayagala okuwaana nti wamuzaalamu n'omulala n'ebintu ebirala byonna bingi, naye tewaliiwo kyenkana kitiibwa kye. Kakati bamuwemula, bamuswaza, bakola buli kintu kyonna emyezi gyalinga ena gye nabala nga emboozi ate n'omukyala yavuddeyo, ate n'oli yakozebwa ati, ate n'oli ebintu by'omugenzi nga biwedde kasita amala okukkirira wansi tebabibuuza ate mizimu, wabula ebintu ebyo babibuuza abantu abasigadde abali related naye oba abantu abamulinaanye aba bamuli okumpi oba ab'eŋŋanda oba kwega mu mbeera zonna bimalibwa abantu balamu. Ebisigadde nga teyabimaliriza bimalibwa mmwe abantu abalamu. Kakati nzijja ku kyekyo kibakwayanya bwamujje kakati okimuggisaayo kiki bano abaana basobole omumanya oba ekituufu ba famire ya Kafeero. Kakati waliwo njagala kuddamu bwe nti waliwo abaana bempulira be bakakasa buli muntu ng'abakakasa. Waliwo omulenzi n'omuwala bwe bali bana simanyi bulungi. Kakati abo gwayagala okuzaalibwa olwaleero bweyagala kuba kati nkulaba nawe ofaanamu ku Kafeero katono. Gwayagala okuzaalibwa olwaleero mu Kafeero nga n'okuba kati mugenzi kati olina kwegayirira famire eyo gye bakakasa n'obaga nti bannange ti oba abantu bano abaagala okumugjayo okumuziikulayo muga nti bannange nti twagala ku mwana wa gundi gwe tukakasa tumuggyeko omusaayi guno gwe tuba tukebererako abantu. Ekyo kijja kusoboka naye omuntu eyavunda edda emyaka giri emeka kati? Myaka gigendedde 13. 13. Kakati omuntu ng'oyo bannange ebintu ebyo bimwe baba bikola nze mpulira senga wabaawo katugambe wano nga waliwo ekikyamu kyali ku ttaka naki ebintu ebyo olw'okuba nti tebisanyusa babikola na kiro ne bagamba nti twajjewa ebisigalira by'abantu ne tubitwala egindi naye bikolebwa na kiro kuwulira kwange. Kakati nno nze mbadde ndowooza bwe nti baganda baffe ne bannyinaffe ne bakadde baffe abaagala okuzaalibwa naye ng'ate bazaalibwa omuntu ataliiwo abalamu be baba bamala ebintu ebyo tolemu ate kuddayo. Kakati njagala nkubuuza olwaleero nti senga ggwe kati obadde okaayana kuba mwana wa mugenzi naye ne tukutwala we baamuziika n'omuziikulayo bw'omala okumuziikulayo n'ojjayo by'olowooza ggwe by'oyagala babitutte tetuganye ne bijja chansi n'ekomawo bagenda okubizza nga toli mwana wa Kafeero omudambo ogwo n'oguzzaayo omugenzi oyo n'omuzzaayo nga ekitiibwa kye baali kibamuwadde n'engeri gye baamuziikamu tojja kuyiwayo buyiyiba oti ttaka ogaye nti nze kati nze mmaliriza munnaye nali mmanyi nze maama yaŋŋambanga bw'ati si kye kyokka kye oyinza okwogera. Kakati nze kyenva mbagamba nti nno bwe baba nga banoonya kituufu magezi matuufu gabaweebwa nga tekiriiko kigendeerwa kirala kubanga sijja kugenda nnyo wala
bwe wabanga tewaliiwo kigendererwa kirala naye nga bunoonya bantu bano nti bakika kumanya mbadde nsaba batwala bakwata abaana abo babali famire eruddawa oba mukyala yabayina bamwegayirire bamugambye nti ne twagala kukebera abantu baffe tulabe oba bawaka oba si bawaka kubanga kati tewaliwo kinoonyezebwawo nnyo okujjako banoonya kumanya bumanya kika kyabwe. Ekirala ekirimu kino nti baali badde bakwatagana ku level ey'abaana ng'abaliwo oba n'abooluganda abaliwo naye bo basooka ne beeyawulamu olw'ebyenfuna nti waliwo ebintu by'omugenzi ebyatundibwa ne bibaawulamu bagenda kukola batya si kwe kumuziikula kakati we banaamuziikula ne bidda biri bye baatwala balemye okukwatagana wano kati bakuliriza kino ekyokumanya ekika kati kigenda kuggwa kitya anti ekika bakimanyire ku balamu abalamu baganya okukwatagana side ne side aba tebayinza kugaana kujjako nga nkwata yembi nga mulimu amalala naye bweba temuli malala nga ensonga zino bazikutte mu ngeri y'ekisajja kikulu n'abantu abakulu waliwo abantu abakulu bayinza okukwatagana nabo ne balaba engeri gye bayinza zikolamu ne baga nti tugende wa mama gundi ono omwana gwe tukakasa ye muggyeko omusaayi gujja kukebera bonna naye kisinga okuba ekibi ennyo mu nsonga zino tutunuulira omusika abamu gwe mwaliwo nga mulaba nga ateekebwako naye yateekebwa ebbali nti si musika mutuufu wa kicupuli ng'ani agamba sayidi emu ey'abana ono ali ku banje n'abaagala oyingira mu famire kati nga eyalama omusika oyo yaani si Kafeero ekiraamu kigamba kiina omusika mulala omusika gwe baateekako mulumbe mulala kakati ebiraamo biba bibiri oba kiba kimu kati awo naffe kwegamba bikyatusobedde kakati wabanga omugenzi yalaama bajjayo kiraamo kyo ate n'ekiraamo sayidi eno egamba ekiraamo kya kicupuli sayidi eri gye bagamba nti ekiraamo kya kicupuli egamba omusika w'eno wa kicupuli ndowooza olaba ebicupuli bitambula kampu zonna naye nga ebintu ebiyinza okubaalawo kubanga ekireeta omusaayi okulaba nti omuntu walujja waliwo abantu abayinza okukakasibwako kyebaba basooka ekyo waliwo abo nga y'omulabira ddala ate waliwo kyebagamba okufaana si luganda ate kusinziira ku ki kusinziira ku ki okufaana si luganda ngaomwana avudde gindi nga talinaawo kyamanyi naye bwe tubanga tulamanyi tetukimanyi nabana abamubeeranga ku lusegere atambulira munju afaanana omugenzi ate ng'otugamba nti kakati naye ono gwe bassaako ani yamussaako kyekikulu nakyo kikulu bayinza okuba nga bwe baba balonda mulonde ng'ate waliwo ali mu ddaame ekitegeeza waliwo bwekyamu eddaame lyakolebwa mu ddwaliro ku kaseera akasembayo liri sayidi ndala then eno omusika yateekebwako jjajja kakati awo nze kyemmanyi jjajjaani omwami naŋŋanga naye ate waliwo ebintu bye twawulidde nti kuliko omukyala bisirikirwa ebyayina ayina eddaame y'omu kuba ayina eddaame kuba yaliwo nnyo ng'omugenzi afa kati nze era gye y'omu kuba wakanya nti ono omusika wa kicupuli bwe bateekako naye nga kakati tulina okumanya ani yamuteekako yava ku ki okumuteekako nga musika kyali wa Kafeero kyava nakyo wa Kafeero kyali kitya kakati awo gundi Bisirikirwa baleme wadde teyazaala nkimanyi naki era nkimanyiiko bwe ntyo teyazaalamu naye ate nze mmanyi nti ayinza okuwabula bamukwate n'obwegendereza kyemmanyi ne ku by'abaana abo ayina kyamanyi kubanga ye yali Newton nga teyazaala ndowooza nti ayina kyamanyi bamukwate mpola mpola bamutuuze batulabe amagezi amalala agayinza okugenda nga gaddirira naye nga nze kyemmanyi nti ebintu by'omufu ebisigala nga tebyaggwa abalikyali abalamu tebazuukusa muntu magombe omuzimu tegwogera wetuddayo emabega abamu abataagoberera nnyo biseera ebyo ebyammwe nga mukuba lukoba ku lukoba gwe n'omugenzi Kafeero kyali kitya bananga abantu abataalaba ku kintu ekyo kyovula buli we tubanyumiza bagamba
nti oluusi twewaana kakati byaddabwa biki n'ebirala bingi nnyo boogera naye bw'otunuulira omulimu ogwo omanyi waliwo engeri gye tubadde tujja nasooka nempulira abasajja bano ba Chameleone nempulira Bebe Cool nempulira Bobby Wine bajja basatu Katonda bwe yabaleeta ate bakyalemeddewo kati ne bajja mu ngeri eyo kubanga sijja kugamba nti benkana buli omu alina kyalaba gwe olina kyolaba kyolaba kwegamba kati naffe twajja waliwo ne tuhitinga naye nga tuli nze Kafeero ne Basudde namwe ne mukwate kakati abantu banyumirwanga nnyo lwaki tibafunanga ebyenjawulo omuntu yavanga mu Kafeero naga nti ate kakati ninda matendo lwenejja kakati webavaawa ne baga nti abo tubalabye kakati ninda Basudde buli omu ng'ayina ekintu kyakola buli omu ng'ayina enkuba ye gyakuba endongo buli omu ng'ayina music we omwawufu sibiringa bino eby'ennaku zino kuba kati bino eby'ennaku zino bakwata bukwatisi codes zino zibazanyiramu buli omu n'aba n'ekifaanagano n'osanga engoma nga zonna zira paku n'oli omulalira bwana naye ate ffe luli nga tubyennyala n'okubyenyinyala nti oli yakubye engoma ye ate kakati ate ng'olina onoonya ey'enjawulo kyova olaba nti nno okuvuganya kwali bukulungi nkugirayooko okukirala nti bwe twalinga tugobagana nga ebiseera byalinga bya cassettes nga tufulumya olutambi tugende wakasiwukira otula ku ntebe ogaziwa ogenda kutunda nga luno wotuukawo noga nti nyimba zaabwe nazitunda kuba nja kusigala nga ndi mwavu nnyo ayaza okutunda yogerayogeramu ku emboozi awo noga nti kaŋŋende nyimba zaabwe naye njagala nkulage mu kufulumya abantu abo benkomenyedde abasatu sigamba nti abalala bonna sibaagala mbaagala naye benkomenyedde abasatu bwe baatuukanga buli omu ng'ayina engeri gy'abalamu munne omusajja gwe bayita omusajja oyo mugenzi Basudde nga toyinza mugoba lutambi ku lutambi nga tekisoboka yalina obwongo bungi nnyo kaakati ffe abamu abalina mathematics awera kaakati awo walina okulinda Basudde asooka n'agendayo tomunyega n'atunda twalina obugumikiriza bungi nnyo bennaku zino batayina n'atunda kaakati ogenda okuwulira nga Kafeero azze n'olaba amukoze atya bw'oba otagaba bubonero gwe n'otandika okubwebalira gwe kennyini gwe nze omulala asigadde nengako nze Kafeero alemeddwa aba amulemeddwa kati ffe twalinanga n'eŋŋombo nga twogera ffennanga bwe tuli sajja yatukubya ekidongo wamuwulidde yatukubya ekidongo nga tukkiriza sajja yatukubya ekidongo mu mutwe kakati nze kamwa kwogera ekyange kyenjagala okuba bakiyinziva mu kamwa nga nkyaliwo bwe nalabanga omugenzi Basudde ng'afulumizza nga sinyega neweezibanga ennyimba weeziri nga mulinda ku yakubiri bwe yajja mbala kwegamba bw'oba waliwo okufulumya ennyimba kati ab'ennaku zino bafulumya n'ennyimba zaabwe ne zifa naye kizitta tebakimanyi butabala omuntu omulaba akusinga amaanyi ng'ogamba nti kantu kubanga nazange oba nazikuba nedda si we byali kaakati yafulumya esooka afulumya ey'okubiri bwe yagenda nga okufulumya ey'okubiri namugiranga ku mugongo nange neteeraawo naye nga yakubiri kubanga nga mu kaseti ku kaseti nga simusobola kaakati nno ne gundi yalinanga embala ye waliwo twali tusinkanye naye ekivulo ekyo twakolako nakivubaawo n'omugenzi Kafeero naleeta ddole y'omwana naye nga nazina lutuma nfisizaawo akadde naye musajja no yanoonya naga nti kole ntya kyava aleeta omwana w'omuzungu
kakati awo ne zaabika emipiira basi kati envuganya eri ennungi era nze mu kugeraageranya kati waliwo ebintu bye tubeeramu awo naye nga olaba ng'omuntu n'okyogera tajja kitegeera ne bwona mulaga nti ekyogera nti abamu tebeebuuza nakwebuuza kati tebakyebuuza naye nga nze mmanyi nti abasajja abo baakola nnyo emirimu gyabwe era bandiwummudde bandizenga okubajjayo tekwetaaga kubeegeraageranyako naye okubajjayo kitege kubanga nze ngenda nendaba emirimu egy'ennaku zino egy'abaana bana bakadonkamu abakatandika oluusi oli tannatuuka na mu kimu kyakuna ky'omuntu gweyeegezaamu gweyeegezaako waliwo bannange abaana beegeza n'olaba nga kyogeza n'aleeta oluyimba n'oga nti katonda wange lwe runo lweru bakuga nti kaakati naye ze mbadde ndowooza nti tubajjengayo okujja ennyimba zaabwe just twebazenga katonda eyamukozesa emirimu egyo buli omu tujjayo oluyimba lwe tulukubye ku tv tulukubye ku radios wabula tube nga bwebaza katonda eyamukozesa ekyo bwebale nnyo kati nze nayimba oluyimba enkumbi eyamba mu 9 z'emyaka emeka emyaka 27 kakati kyenkugamba nti bw'obanga wabulira oluyimba olwo mu myaka gy'ekyenda kakati ate okugiruteekawo kati n'olubanga enderedi ekyalukuba ne TV ng'ekyalukuba envuganya ate eziriwo nga 10 kakati bwebaza katonda leka kutyobola musajja oyo nina abantu bangi sijja kwogera kadonkamu yekka naye nze nzija nendaba kati omusajja ono fire bongo lerutaya waliwo abantu abalina prophecy word prophecy message kuganga ina kyetegeeza naye ng'ojja kisanga mu myaka nga 2 olwaleero luno bwe mutuuka okuba ennyimba zino eza Christmas lwaki gwayimba ennyo kati lwaki tetuwaayo kirala ekimuvuganya era kyenvambaga njagala okubagamba mu kantu ako nti ennyimba z'omuyimbi tezikaddiwa okuggyako nga waliwo ezizivuganyizza zo ze ezizikaddiya ekirala abayimbi abasinga obungi bamanyi nti nno gundi bwajja nze mba ngudde gundi bakuba ennyimba za gundi kati nze ngudde tugamba bwe tuti nti ekikukyalengi nga kiva mu ggwe challenge ze tufuna ng'abayimbi abakadonkamu bino mbigamba abayimbi abavuddeyo okwo nti okuyimba kwakadonka kukubuuza nti ovaawa n'olaga nti kakati bannange mpeeno nali muyimbi bwe nti kakati natandikira kuliyimba gundi kuba kunnyonnyola kakati ekyo ekibuuzo bumala okukitta okuyimba kwakadonkamu era nakubuuza endongo yakadonkamu eyo omuzungu agiyita country music naye kubuuza nti kati oli luddawa kati nina ennyimba ninawo luno ninawo na luno tompulira luvuga ng'endongo ekubuuza luvuga mu bantu eri gye luli nti gye luli yebuuza kati kakati bwemaliriza okubuuzaawo nekubuuza nti olagawa kakati n'otandika ogigamba nti bannange kakati nteekateeka ninayo ennyimba oluyimba lwengenda okuteekateeka nti njagala kulufulumya era manyi lujja kutunda bwe ruti olusuubira otya byonna kakati ebyo byebi challenge nga buli muntu mu mulimu gwe kobe gwe wa TV sooka onoonye wavaawa oli luddawa mu kuweereza kwokwo atolagawa bikulu nnyo ebintu ebisatu okwo kumanya kwebuziba si buli muntu ti asobola okubimanya kakati kyekyo kyenkugambye nti nno waliwo abasajja abo nga kumwatambuliza n'olaba omusajja gundi Christopher Sebatta bukyafa naye yayimba oluyimba federal nakati bw'olugjayo n'oluwuliriza olwale luno oga nti luvuganya nyingi mukama yeebale yawo omusajja abasajja abo nga tuva kantu kakati awo tuvaawo aterawo badde njala nkugereyo muyimbi omulala Dani Mugula Dani Mugula nze yagenda okuyimba oluyimba luno tewali alimanya biro abalala bagamba nti lweba lwa mukaaga kakati mmanyidde mukanantongo olirasebu kakati
Professor Ward eyo no kyagisanga wa buli lwe kakati ne kugundi kuno ku covid nalukubamu nako nawe kana ngamba konze ngomukazi mukyala ngamba nti we omwami omugutwali naye kyava ngamba nti naye ekintu kino kirigenda namuzaamu luyimba lwa Ddaani tewali alimanya biro balala bagamba tuli balamuka nangati bwaki okijje wakati no yeli tamanyi Ddaani Mugula emuga konza oluyimba olwayimbibwa dda lwa Ddaani Mugula naye nga kati lukola mu kintu kino kakati oyo kati walina okuvayo oluvuganya okaddiya luli ekitali kyangu kakati yembeera eyo Mukama Katonda kyeyatuwa webale nnyo era omusajja ajana kugamba nti webaze Katonda yakuwa nemugaako nze nteeka okumwebaza kwekabonyumya ku Emboozi yammwe yemabega tuyinza n'omumala olunaku lulamba nava kubuuza negaa nti kunzoze bwetegesi kyetaaga ennaku bbiri nga tuva ku bulamu bwammwe obwemabega obwo waliwo abaleetamu okugereesa bwe mba nkiyita ng'embeera eno ey'okuba nti oyimbye eddole y'omwana Kafeero ayimbye omwana w'omuzungu ne bagamba nti mwasikangamu n'omuguwa kye bayita biifu olunaku olwali tekyaliwo wabula ebyo bintu by'abateebereza waliwo abantu abateebereza ate waliwo ate era ab'amawulire mulina okweteeka okwegendereza bw'obanga ekintu kikunyumira bunyumizi kola okunoonyereza kuba kati gwe ontuuseeko naye ate weewuunye waliwo abanjogerako nga tammanyi muga nti kakati ono tammanyi nakumanya tammanyi bwe omusajja omukambwe ennyo omusajja biki kakati gwondaba obukambwe buli ludda webale nnyo tetwasika mugwa wabula buli omu yali amanyi bw'atambula mu music buli omu yali amanyi bw'atambula era waliwo oyo omwami gwogambye ate yansangako n'ekiwuli awo nali ngenda w'amatovu matovu no gwenjogerako mmanyi ewa Firigo musajja akoleredde ekintu kino kyolaba naye nali ngenda w'amatovu kyava munanga ansanga kuonanga nti wange nawulidde nti oba omanye ebiseera ebyo nali ntandise okusuubula emmotoka nga ndowooza nti banyinza okuwummulira awo mpolampola neŋŋenda nga nzigyamu omuliro naye nanga nti ekintu kino kirekera baani tulekera kintu njogera mu Katonda ng'ekintu kyeyakyogera kakati ne mugako nze asinabagenda nanga nawulidde ekintu bwe kiti nawulidde nti oli mu byabusubuzi kati kakati nembeera eyo twali tusobola tewaliwo kyali kitussa mugwa era mu ekyo abaasika ku mugwa be nalabako yali omugenzi Kasozi Livingstone n'omugenzi Basudde Hamani Basudde bo basika ku mugwa era twagenda nabo ebweru mu ggwanga lya Germany twali tulina olukuŋŋaana tugenzeemu kakati nembaga enkayana zaava eno nga mpitirivu nembagako nze mujje tugende tuleme kusaza mu lugendo luno naye tubimalire eyo gye tunaaba tuli twagenda nitubeera mu lukiiko ntuvaayo naye nga tuli mu hoteri zaffe nabagamba konze bannaye njagala mumbuulira amazima mutuuse kwawukana tewaliwo kye tuyinza kumaliriza naye mbagamba konze kati buli omu agende yeebake naye nkya muli omu ambuulire kyetunaaba tumalala okulya ekyemisana tugenda kutuula mu nsonga ezo ne tuzituulamu era enkeera ne baŋŋamba nti twasazeewo kwawukana naye nga baali era baasulanga mulungamulumu ekimu naye nga okukola kuno nga kwe kubatabula kwokka ndowooza bwalina obutakkaanya bwabwe obutonotono obutali nnyo ate era bw'amaanyi obutaali bw'amaanyi nnyo kaakati ne tukomawo bwe twakomawo twagulawo ofiisi yali wakasajja awo Metropole ekigambo ekyo twakijja eri ne tugigulawo awo nga mulimu ebibiina bisatu kaakati gundi ono omugenzi Kasozi najja kuba oluyimba mu biseera ebirwaliro binnyo ne lukola bubi nnyo Basudde naye ng'ate mu maanyi nga wobageraageranya mu maanyi Basudde yali asinga nnyo Kasozi
yali asinga nnyo Kasozi. Kakati kyenewuunya ku Basudde era kyemwebaza kyenagenda mwebazaako yagamba nti Sebata ngenda kwanukula luyimba ne muga toyanukula luyimba nampuliriza ekyo nkyebaliza Katonda. Yali agenda kumuddamu luyimba kati ndowooza njagala ompulira omuliro gwandibaddeawo nga oluyimba lubi nenfuba nnyo oluyimba nendujja ne mu ttundiro ewa Hassan Kasule nendujjayo kubanga nange nagamba Kasule bw'oba tojja mu luyimba mu ttundiro kulujja mu kuluzisa ngenda kukubako oluyimba kye namugamba. Kaakati Kasule Mukama Katonda nampuliriza kubanga simanyi oba nandikikoze okusinziira bwe mpulira kubanga nze ekintu okugenda okukikola mba ndowoozezza emirundi ng'egiwerako. Akati nagamba nakira ki navaayo ku luyimba olwo nalugjayo neluva mu matundiro Mukama n'atusaasira nituddamu era yagenze gundi okufa twali ku ntaana nemugamba nti waliwo ekintu kye tuteeka okukola ate nga nange kati nkyakiriko Mukama Katonda waddayo kunsaasira njagala ettaka nga ligenda kuziikibwako bayimbi. Abayimbi bano singa olabya kati bino ebitukayanya kakati bandize badya mu graveyard bagambe nti bannange ti mukijjukizo kitwazimba egindi muzituze kuziikulayo mulambo ngo wandi bandiiseewa tewali wulidde. Kati nze kyenvanda ngamba nti abantu bano baziikibwe nga bazira entaana zaabwe zibeera wantu woyinza n'okujja n'olambuza omuntu naye kakati wogamba nti ogende kati emasaaba olambule amalalo ga Kafeero baga nti ono mulogo naye ng'ate oyinza okusanga ng'omuntu owebweru ayinza okujja n'aga nti bane muntu wale obaazika Kafeero nga tumuleeta buleesi ntugamba nti waawali oliye Kafeero ono okufiira bongo litaaya eno gundi oli gundi ebitiibwa ne biba nga tebizikira naye kakati wano kyetuliko bino byebibonyaabonya kati abantu ebyo bibonyabonya abantu bamuzuukuleyo kyamakulu kyakitiibwa fe abalala abasigadde ffe tuteekwa naye sigaana bo nga baba n'abasazeewo mu bukiiko bwabwe naye ng'ekyo nze kyekirowoozo ekiva ewa Fred Sebatta nti omufu teyandizuukuddwayo kubanga nti abantu abalamu abalileted naye bakyasobola okumala ensonga ezo. Kale tumalize n'obuntu bubiri nga bukwataganira ddala ku music wa Kadongo Kamu bube bubiri bokka. Akasookera ddala ekibuuzo ku ddogo mu bayimbi ba Kadongo Kamu goba okinziriramu taata nti abayimbi ba Kadongo Kamu mweroga nnyo nga kyakulabirako ki Emboozi eyogerwa ku music wamu ate bwe tujja kule ku bano abaliwo kati abagamba nti fa abaliko Kadongo Kamu bo bajja ne mu kamera n'obalaba nga balwanagana nti waleeta eddogo mu studio wa mubiru simaati wakola wooti baba ate babyogerako naye mu byonna njagala kubuulira nti nja kukuzaayo emabega waliwo enkugambye nti bambi abamu kyebabuzaabuza butamanya ate tebeebuuza kati singa beebuuza enendo gyolaba toyinza okugiroga omuntu kwati ogiroga ogitwalibwa kati nze nina tuni zange nakukuba tuni ndowooza nga 15 n'okusoba zigenda mu 2 naye kakati birogo bitwalibwa kakati nze kyenvadde ndowooza nti okuguba mutima si mulungi kale naye nga si buli muntu tebamulaga era kyenavangiye oluyimba nga nalutuuma teri baddogo oyinza ojja kubateerako teri baddogo obumanyirivu waliwo butukoleza waliwo omukisa ebintu ebifuga okuyimba bingi nnyo mulimu omukisa mulimu ekintu kyokola okuba nti ddala kyekyo ate mulimu n'abantu okwagalibwa kw'abantu feva ng'ogirina kakati nze ndowooza nti ekusinga ennyo baleme kwesiba ku malogo tayinza uli kuloga nakuloga ebigambo nakulaga tuni nakuloga kwegamba tekiyinza kujja ekyo bwe kityo kati nze kyembadde ndowooza nti buli omu yeefuge beebuuze bw'oba oyingira mu kintu ekimpazi waliwo akantu akamu kanyinza okuddiramu naye kakwata ku buli muntu yenna omuyimbi ekintu kino abamu kyetwayingiramu tetukimanyi tumala kufuna bumanyirivu
omanyi nze nalwa okwogera nti mmanyi kati nkyogera nti mmanyi naye nalwawo nnyo okukifulumya mu kamwa kange nti mmanyi. Kaakati waliwo omusajja gw'omanyi akulira gundi ekitone kino ekyokuyimba mu kukkiriza. Ani akikulira? Mu kukkiriza batya? Kwennyini nga tuzze kati tuvudde mu byensi tuli ku Katonda. Nga tuzze ku Katonda. Ani akikulira? Akulira ekitone ekyokuyimba. Ebyokuyiga nabyo bitaggwayo. Kaakati akulira ekitone ekyo omusajja yasinga okuyimba ne mu ggulu bamuyita Lusifa. Yayimbanga amaloboozi 12 omulundi gumu. Kakati olwaleero luno ate nga buli limu oligattako bwalyo tuyimbaga 3. Kakati aba ayagala nnyo tayagala biteredde. Gw'oyina okubirwanyisa olwanyisa empisa ze zakuteekamu ggwe ng'ozirwanyisa ng'ate okomawo noweegayirira Katonda n'omuganda nsaasira kino kyembadde ndowooza kibadde kikyamu oba kyembadde ngenda okukola kibadde kikyamu kankireke. Oteekwa kulwana na spirits ezo. Kaakati ye kyava kwonoonera buli kimu aba akutuusa wano bw'ati anaakuta. Kaakati ate no si buli mu kintu kyokka. Kakati kankuweeyo akalala nti omuntu ayinza okuba nga azze kumenya wano kubba ne bajja ne sitaani bulembwe n'atuuka ali ku mulyango n'amulaga ne bamenyera n'amenya n'ayingira munda. Bw'ayingira munda n'akwata n'awali ssente ku seefu n'amugaa nti essente ozirabye bwe nzigulaze alwazigamba ggwe n'omugaa nti nzirabye kijjayo nugira mbiruna ne gundi bwoti screwdriver yino tayiva yino. Kakati aba akyali awo nga gw'okyajjayo eri n'ajjukira musajja we ng'ali yamugambye nti ku ssaawa 6 n'ekitundu zennyini nja kuba nga ndi mu kumenya dduuka. N'agati musajja wange ali gayaaza kasoma mulazi wano mulazi we ziri kangende ko n'abuuka adduka wa egayaaza. Kaakati gwe bwakuvaako wano bweti omusirikale abadde yebasolwa sitaani n'azuukuka naga nti kikyakwenda okukwata emundu nga ugenda okukwata emundu ye nga bwe naga nti muno mulimu omuntu ayingiddemu ogenda okukwata kulire nti bamwokye ebipiira bijja bigoba layini biti nga bakwokya weba tebakwokeza oli muddu. Kaakati ate bamugambira sitaani nti wange wategedde nti musajja we bamukutte gwolese nga ajjayo seefu ya sente bamukutte naye bamwokya naga nti wate mbadde nzize kutaasa ono nemwerabira bamukutte ye talinamu magezi wadde kakati no yembeera eyo mukama wange nkujjiddeyo ako tekabadde mu kuyimba naye kabeera ekyokulabirako erinze n'abatulaba ekikulu nnyo ekyo. Tumalirize ddala na kano kennyini kigambibwa era ku myuziki wammwe wakadongo kamu naddala mu biseera byammwe mwakubira endongo nekwata akati mwakola nnyo safaari nnyingi. Mu safaari ezo kigambibwa nti mwakolayo amaka ag'enjawulo amaka mangi mu safaari zonna ze mwakolanga. Kyetuva tulaba nti kati ndooza n'omugenzi abagamba nti baana era olaba amaka ganjawulo. Abalala bamuwaayira ebintu wamanyi waliwo ebintu ebyokwonoona obwonoonya amannya naye ng'abasinga ojja kusanga nga beewaayira kubanga omuyimbi nga tewali atakwegomba nga teri buli muntu negwoyogeddeko obwogezi naye awo agamba nti nze namuzaalamu omwana. Naye kati nze ku lwange sayidi eyange kati nze waliwo abaana bembadde mpeerera obuweerezi naye nga bonna bampita kitaabwe nga bampita kitaabwe. Abaana baali bawera na hiti wezaaliwo ennyo nga mpeza abaana 40 bempeerera obuweerezi. Kakati naye kati nakati bampita taata. Kakati ng'oli avaayo ng'ajja nti Sebatta yanzaala nedda naye nga kyemmanyi nti waliwo omuntu aba ayagala okwagalako obwagazi bwakiri
olw'ebitone Katonda bye yatuwa sikyangu nnyo sikyabuli omu ate si munnyo nti bulijjo guyina naye nga mu Katonda akuwa ate nowerekereza. Waliwo olimba nalutuma nti mpawa watalemererwa lwali lukwatagana na siriimu ebiseera ebyo naye nagenda okulaba nga buli muntu nga bw'ogamba nti atakikolangako nga Yesu Kristo agamba nti bannanga atakolanga ku kintu kino yaba amusoko mukuba ejjinja nga jinja teyafuna kakati nno yembeera eyo nti nno abamu baagala bambi okuyitibwa kitandiine ono yanzaalamu abaana boogera n'ebintu bingi nnyo oluusi ebikwakasa naye mumaze mugenda kutuuka ku reality nga tebiriiyo. Kakati nze kyenvudde ngamba nti nebintu ebyo amaka tegatwakakola mangi abiseera ebyo bwe twatutumukira ate waliwo obuzibu obwo obulwadde obwo bwajja ndowooza nabo kale bwatusalako nnyo si embeera gye twandibadde tubeeramu naye nga biyinza okuba nga abantu abamu bye byabasalako ne batakola maka teyayina nnyo maka gali eyo nti buli kaseera bwe babayiganga nti obulire nti Kafeero yagaddewo omukazi balimba kubanga tawuni zonna tuzitambula netuzimalako netuvaamu netugenda eno mu Mbalala netuvaawo netugenda e Kasese Fotopoto netuyirinnya negundi Jinja netulinnya omukazi abamu balowooza tuuka n'okulowooza nti nno ninayo omukyala gwe bayita namuluuta kuba naga nti naamu yanoba akati naye nga tutambula netukomawo ng'olusi boda n'otuukako ne muli asooka nti bwatwa tunabijjawo betuyimba era tulina buyita bujja mu bantu naye nga bambi ekyo abakazi nti baali bangi nnyo ku Kafeero sikijjukira kyenzijjukira omusajja yeekoneranga mu Bisigwe namulabaawo ng'ali emabega awo we stage kubanga nakola nako naye nga saakiraba nnyo nti alina omuntu nti atuuke mu tawuni gindi tolo nti wuuno egindi nti wuuno saakirabako Mukama nsonyiwe bwe yakikolanga naye nga saakimanya nze ku lwange tewaliwo nnyo makaga okuggyako mpozi ate kiwandiŋŋambye nti waliwo abasajja be nawulirako naye nga sijja baatuukiriza mannya gaabwe naye nga bagendanga n'omwana nakibuliranga buwulize ngagamba abadonga bamu nga bakyogera nti bagenda omwana yakazaalibwa ne beetoolola ne bakomawo ng'omwana akuba jazzi kati nange ekyo kyansasanga ng'omwana akuba jazzi gwe baakutwala wano nga ayonka wano nga kakati ekyo kyekidongo ekyali ekizibu ennyo naye ate nga nabo tobanenya kubanga buli omu yanoonyanga wanaafunira mu kidongo tuvudde wala nga ekidongo kino kitutawaanya twagalawo wennyini kati waliwo omusajja gwe mbadde njala okukoonako ye Matiya Lwima oyo njagadde mukoonako lwa nsonga eri emu nti ye yasooka okuleeta komedi w'omundongo wano mulabane n'ekifaananyi nga bakizanyirako yalina omusajja mulala yafa baali bamuyita Katende naye nga ye koloneri naye nga ate kati oyo koloneri omupya naye waliwo koloneri kakati olwo nga batandika naye nga nange mbirabanga byakuzanyazanya bwe bityo tetubitwala nnyo ng'ekikulu afe twajja nga tukuba ennyimba zaffe kakati naye yaleeta ekintu ekyo n'aleeta komedi mu ndongo nesijja kugamba drama naye komedi okumuyingiza mu ndongo naye yakola nnyo alina byeyakola byakyusa yes beyeyagaza kadonkamu bwemu n'abalala ne betandika kubikopa ate olinaye naye n'aleetera drama yennyini okwatagana n'oluyimba olwo bonna bakola kwegamba kyenkyagala nnyo kyembadde njagala nti nno baleme nnyo okubayisa mu maaso balina omulimu gwe baakola babajjengayo nga bajjayo ekintu kyabwe nga bakijjayo buggi
okubajjukiza kuba kati ennyimba zaffe tezikyakubibwa ekyo ndowooza nawe ojja kikkiriza muzeemu kubanga ensi eno Katonda agenda kubuuza nti nakutonda mu kifaananyi kyange gwe kuba kati nkulaba ofaanana Katonda naye wanyamba ki ku nsi eyonoonese bweti kyova olaba nti woba olina ekimulimu gwokola manya kino kiyamba Katonda kimuyamba nina ettafaali lyentadde ku nsi eno eyonoonese bweti kati kyova olaba nti ffe twesibanga mu nnyimba z'amakulu za kuzimba maka abantu ng'obaluŋŋamya kino n'okyetuuma waliwo sitawulo emu yasese nnyo yali yanalwewuuba naye najambala kuba nalowooza okugikubanga ku biseera ebyo nga waliwo omuntu gwegenda okukwatirako obukwatizi ddala ng'ate mumanyi naye kinava nze njeyambaza naye nga nze nakiraba bulabi yes kakati olaba nti abantu ng'abo ate tebeetaaga kuyisa mu maaso wabula tekyetaaga Katonda weebaza Katonda yamukozesa kyamukozesezza nkugiddeyo wano omusajja Fire Bongo Lutaaya nkugiddeyo basajja bangi waliwo omusajja omu mukubi wa ndongo bamuyita gundi sensuwa naguno ogujwa ng'omugjeyo awo atakula endongo awo agyogeza buli kintu kyonna kyewali owulidde nakigijjamu kakati lwaki temubawo bitiibwa mubawo ebitiibwa byabwe just okuwa omuntu ekitiibwa tekirina kye kikuggyako wabula ate kizimba muggwe mubaamu ekintu ekizimbibwa noga nti mukulu gundi tekirina kikujjako okutuusa kusingawo gani akati gundi akwatira nsawo atya si byangu naye awo wennyini ndowooza mukadde wange oba ogattira ekigambo kyekisembayo then ku nsonga eri ey'okulaba nga bannayuganda bakwasizaako mu byonna ebitambulira mu bulamu obwo mu mbeera y'obulamu mu mbeera y'amabanja agoyogeddeko nabo tujja kwongera obbalambika ennamba y'essimu tebasobola okwogerezeganyako enamba yange enamba ziri 2 ng'oyagala okuteekako obuyambi oyinza okukozesa ya MTN eri 0 7 7 7 4 7 2 eyo ya MTN ate bwe tugenda ku sayidi ya Airtel eri 0 7 0 9 6 8 8 emu 5 8 zonna zireeta mannya gange aga Fred Sebata. MTN tujiddemu omulundi gumu. MTN yo egamba nti 0 7 7 7 4 7 2 oba mu Luzungu 0 7 7 7 40 70 20 abo bera maze okubeera nga bakufunye banfunye so awo tulabenga ya gundi ya Airtel nayo gibagambe mu lunyanyimbe 079 688 158 so babeera bazifunye nawe wansi tugenda kuba tuzibateera waawo obeere nga ogisomako mpolampola awo otuukirire omukulu mbeere nga mukwasaganya ensonga zino zonna zetwogeddeko naye nga tukwebaza olw'obudde bwo bonna bw'otutegekera nga tuli basanyufu era twebaliza ddala amiina era nange mbebazizza nnyo bannange kubanga okujja ne musituka ne munoonya ekyo kikulu nnyo kyeyanzizza nnyo kubanga n'entambula yennyini kati ennaku zino entambula yange nzibu kati okulaba nti munumbye ne muteekawo akadde kammwe ne mwefiiriza oluusi tutera okulimba oluusi n'essaawa ne zitatu zituukiriza mwebale nnyo banne mwebale ddala essaawa yonna Mukama Katonda ajja kuggulawo mmanyi nkomawo okubasanyusa mwami ono andabyeko bwe nfaanana ate kisingako kati ndowooza wali emabega kati mpulira ate n'eddoboozi lyennyini ndowooza omuntu owulira mukimanya nti bwe siwera ntuuse n'obugambo nga buno obunaabazimba bubuno
wabula nsaba munyambe buli omwase omwoyo nyamba gwanga waliwo kye neebuuza nti lwaki obuntu bulamu buserebye nnyo naddala abavubuka amazima kukikumya osanga bataana batereera emyoyo wadde abasomyeko nabeera abantu balamu olondo bamu balondobe oyimbye akayimba ako bannaye simanyi tusobola okunyumya paka obudde kuziba naye kano kankabuulize ddala ennyimba zino ennungi weeziti emabegako mwali muzisobola ozitunda mu bantu ab'enjawulo mu stores ez'enjawulo olwaleero temukyatunda music munnanga nti abantu abatunda music baggwawo naye ng'ekyabamazaawo ekyabamalawo kiki ekyasinga okuleeta obuzibu ye tekinologi ono agenda akyuka buli budde kuba kakati gwe ogamba bugambi nti mpereza ng'ogamba munna ate mukwano gwo sisinze kubanga senga obadde okuba wange n'oga nti wange ti ennyimba zino njagala ennyimba 10 ozimpa ku sente mmeka kyandibadde kirina amakulu naye kaakati olwaleero ogamba kubira munno n'omugamba nti mpereza ennyimba za Sebata oziyinamu awo olinamu mmeka n'akuweereza ennyimba 50 ate kye nasinga okwewuunya ku tekinologi wammwe ono nti bwe ziba zijja ku ssimu tezeggundako owulire nga zeggunze tujja tuziwewudde kubanga senga zeggunda nenga nti we simu eyo katulabe kiki kyotaddeko tesiwali kale zijja buzina n'omugamba tezatuuse kakati tekinologi mwinenge gye mukwataganye naye kulaba nga musigala mu kakati era ebyo byonna twagala kubiikusa kuba kati nze ezange waliwo abaziteeka ku YouTube naye ate nze omuyimbi yennyini sinze nzifunamu ate n'olaba osanga muntu mulala yazifunamu kati balina engeri gye bakikola naye nagenze ngenda tukibuuliriza tukifunze aba YouTube tutuukeko ku ofiisi yaabwe eri wano nti eri luddawa era tuyinza kukisalira magezi ki okujjayo ennyimba ezo bateekengayo ennyimba entuufu zenyinza okuteeka ki ng'ogyeko omutimbagana tekinologi kati gwe music omutunda oti muziki era tuba tumutunda nga tukoze bivvulu kakati ate webale nnyo kati ate bivvulu nabyo kati ate munabuliddewo ebirala leero buli kimu byakukozaako kwegamba buli kimu kutaabuukana naye nga mu maaso awo mbadde njagala nnyo okuyitayo ku lukiiko lw'abakadonkamu webale nnyo okunzijukiza njagala okuluyita naye nga si luyitirira leero mu bya bukulembeze bwabwe wabula njagala okuluyita nga basseruganda twogeremu ffenna tusalire wamu amagezi nga bino ebyokwewaana n'okukola kibiweddewo tulabe obuzibu bwe tulimu ate era tulabe waliwo n'etteeka omukulembeze lya sayininga njagala okutandika okuliyigiriza bonna ba TV zinampa ku budde njagala okutandika okukiyigiriza kubanga ndaba ekintu kino kigenda nze ngaalengera ewala kati njagala otandika okubayigiriza ku tteeka eryo nga nzija ne mu mpa yakadde n'ensomesa abantu abayimbi baffe naddala abakadonkamu ze benja okwesibako mbasomesa etteeka eryo bwe liyinza omuganyulira ne bwe liyinza omufiiririza kakati yo oluusi yinza okufiiriza nga tofuddeeyo copyright kati mba njagala nnyo njagala okulaba okuweereza okusaba kwange era ndowooza gwe situmye nesitukidde kakati ndabe obudde bwemunampangayo bube gazetted ate nga nsobole okuyigiriza abantu bange n'abavubuka abato bamanye ekintu kibalumba bwe kifaanana bamanye ki kiyinza okubayamba etteeka eryo liyinza kubayambirawa okusinga kati tufiirwa bufiirwa we tuli kati tufiirwa ate tetumanyi lwaki tufiirwa kwegamba byonna njagala ndowooza ne gavumenti kijja kugiyingiramu kubanga twagala nabo bayigirize ku basirikale abayinza okukwasisa amateeka etteeka eryo baliyige kubanga lyasigala teriyigiriziddwa terisomeseddwa bantu bayinza bagundi bayinza kukwasisa amateeka nabo tebalimanyi simanyi wali akatalekeka naye nga akatalekeka wabula ntumira abantu bange bonna ntumira abantu b'amatendo bonna nentumira n'abantu abayita mu mikono gyange bonna kinsanyusizza nnyo era mbeebaza obubanga ku bintu bino eby'omugenzi bya Kafeero sinnabuliramu avaamu ndowooza
zinyoomebwa. Ekyo nkibeebaliza nnyo buli muntu eyayita mu mikono gyange nategedde ne mmanya nti formula yaffe mukyaginywezezza kuba ne ku bintu bya Kafeero ekola okusobola okutuuka ku solution. Mwebale nnyo ekyo leero mbasibyeko nnyo benjagadde okutumira bokka nga situmidde abantu balala nti abantu bonna abayise mu mikono gyange sinnawulirayo muntu avaamu ndowooza eri ya wansi ku bintu ebyo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Amiina nnyo tweyanza nnyo olw'obudde bwo. Lujja Obulizige mannya gange nange mbebaziza okubeera nga mugoberedde programu yaffe olunaku olwaleero. Twebaliza ddala omukulu Rodfred Sebata olw'obudde bwatuwadde. Ndabira ddala ng'eggwanga olunaku olwaleero ku kyonna ku platform ena gy'oyiseeko okulaba ng'ofunye akaseera akalungi ddala. So nkutegeeza nti oba programu eno gimazeeko ate tulina programs endala ez'enjawulo ez'omukulu Rodfred Sebata ze twakolako emabega. Oyinza okuba olina gye wasubwa osobola okuddayo n'oginoonyaako awo ku YouTube Rodfred Sebata interview ye n'obeera ng'ogifuna bulungi butereevu n'oyongera okumanya ebirala by'otasobodde kuwulira wano naye nga twabyogerako mu programu ezayitako emabega awo. So akumira mpeera tukomye wano olwaleero naye mpulidde nga njagala tweyongere nagwambye nabadde nsabye ennaku 3 nga tuli wano ekisoboka. Kale mukama mulungi kale bambi mukama abakulembere nga abazzaayo kimunkoledde kikulu kijja kusigala mu byafaayo byange. Mulala atakitendereza ye mulese nga bwafaana naye nze ani bonoonya